Yo, this is Rock Until already, the Mwebale nnyo mwebalire ddala babipenza okubanga ate munkulisaayo gye mbadde mbulidde message nzirabye era nzisomye comment section yonna yajjudde. Welcome back mami, thank you so much my people. Kansubire nti buli bulungi yonna gye musinzi natera okubanga temutumbule ku pije kansubire nti era bibatambulira bulungi naye binaabatambulira bulungi kukunamira gye batukunamira ova mukana akatambi odda mukano abamakasa agabudde black sugar agabudde ate gundi kati ssaawa eno lala kwegamba simanyi Minister gwe bikwatako essaawa eno baye ali kuki. Yes, naye nga omukyala amanyiddwa nga Kalungi Sheebah avuddeyo bw'atyo nagenda maaso kwanga ate akola poste n'atulaga awo ne ku video eraga nti abadde mu ggwanga lya India era nga agenze maaso kwanga ate awandika n'ategeeza nti amazeeyo weeks 3 era ng'eno abadde agenda maaso kwanga ate ajjanjabwa baamukolako surgery. Kaakati talambuludde bulungi surgery yali yaki era nga kino kirese abagoberezi be n'abawagizi babamu nga beebuuza abadde na buzibu ki. Beebuuza sajjala ebadde zino ez'ebirwadde sajjala ebadde eno ey'abakyala nga bw'obitegeera kwekyusaamu wano na wali basobeddwa naye nga ye asimidde ddala abantu bonna bagenze maaso kwanga ate bamukyekingako mu kaseera kaabeereddeeyo ate ne yeebaza mutabani we okubanga amuwadde obuvumu agamba nti kyayiseemu nga ne mutabani we waali ku kido wali wonna. So embeera bwetyo neegenda mu maaso kubanga tetambula. So katubaze Mungu olw'obulamu bwe sajjala ekyo kyonna kyekiri kyeyabadde Mungu yasinga okumanya naye kasita muki mulamu. Ku mulundi guno osookedde mu baserebu bammwe era nga wetwogera mutabani wa Pastor Kayanja yagenda mu maaso okubanga ate awasa akaana ak'obuwala akazungu bwe batyo bafuuse kati taata ne maama oluvannyuma lw'omukyala okubanga ate asimulukuka bulungi nnyo. Omukyala amanyiddwa nga Doreen Kabarebe yagenze maaso okubanga ate asalako kapo ya Minister Fiona Nyamtoro n'omwagalwa amanyiddwa nga Edulisa Musuza n'abayuguumya naga nti eno ye kapo gyakyalabye ekyasinze okubowa bavubuka bato naye ebintu bye bakola ndooza byabakadde okusinza ku bye yawandiise. Agamba nti bandibadde nga beeyisaako nga basereebu ng'abantu abeeyagala abali mu mukwano ogunyuma ne beekuwako ku bifaananyi ebitegereka naye ebifaananyi byabwe babikubisa masimu babeera awo tebali romantiki. Kwegamba ye byamusobedde agamba nti kikola kibulamu. Agamba nti bandibadde nga Rema era yakiwandiise Rema ne Hamza bwe bagenda ku photoshoot ne beekubisa obufaananyi obunyuma obulungi nabo bwe bandibadde bakikola kapo ne bongera ogikubanga bagikumamu omuliro. Bwenva kweyo kapo ate nzirako ewa Puuli munange ebyomuhabbatina byamugwa kkono ng'abamu kuffe wano okitegeera ate geeno ate munange omunyama ne guyita eri munange abadde yakwasaayo eyo akaana ak'obuvubuka era nga yatugamba kati ali ku stooko mpya ngamba Prima Kadash eyali ate mukyala wa Jostedde okiwulidde era nga babadde bapepeya wano na wali naye nga abantu babuuza kimu it will end in tears yagamba tafaayo as long as anyumiddwamuko. Emabegako awa Puuli yajja ku TikTok n'atugamba nti omwami yamubulako tamanyi oba omwami yalagawa naye omwami yabula omulundi gumu abaana bamugamba omwami azzeeyo ku ssomero. Gwe tokimanyi nti obadde oyagala akaana kato okusoma kwatandise kazzeeyo ku ssomero akati mune twadde tuli awo mu nudzi zino ezizungazunga ne tulaba bba wa Puuli nga bba wa Puuli ali omu ku bo era ng'agenda maaso okuba ng'akola ebikolwa eby'ekikyafu ebyokwekuba engalo ate ng'azeekuba eri bannange bizibuzibu naye lwaki mwogeddeko lwansonga nti omukyala amanyiddwa nga Bad Black oluvannyuma lwakubanga ate alaba ekikolwa kino yagenze maaso okubanga ate ategeeza abakyala nti wonna we muli bajja bammwe baami mukwate abaami bammwe mutwale obuvunaanyizibwa mugende maaso okubanga ate mubakebera buli omu akyusa owuwa mukebere alabe emabega eyo wali mbeerera oba nedda kubanga wano bituuse bajja bo baki baami jjukira nti modo yabagamba dda bajja bo baki bakyala ate mukaddeke kamu bajja bo baami gwojja kuba mujja omunoonyeza mu bakyala banno kumbe yoyo gwolowooza nti besti. Anyways si birungi n'akamu n'akatono ddala obusegu bwo bweyongedde mu ggwanga lya Uganda. Ate nga ye omwami amanyiddwa nga Kasuku bw'atyo ye yagudde ku kikaliriro ky'aba social media in-laws oluvannyuma lw'okubanga ate akola comment ku kufa kw'omugenzi amanyiddwa nga Sydney ffenna gwe tumanyi obulungi omuzannyi wa rugby eyavudde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okukubwa abantu abayitirivu ddala ng'ate abasinga obungi badde bagoba ababodaboda. Kasuku ekimuvumisa oba ekimukaliriza essaawa eno ky'okuba nga yagenze maaso okubanga ate akola statement egamba nti yalese omukyala omuto
omukyala akyalabika obulungi ennyo n'agamba nti tagenda kubanga ate asanga buzibu mu kukola ki mu kufuna omwagalwa omulala tajja kulwawo oba okitegeera kwegamba omukyala gwe yalese aliika. Abantu bagambye statement gy'akoze beeyogedde bituufu, omukyala akyali muto naye ate sikeekana akadde mwabadde alina okuba nga abyogerera yandibaddemukko omutima guli ogukola ki ogulumirirwa naga nti kyali agenze ate kati lwaki abeera akola statement bwe ziti mukadde kano nga n'omwami tannaweza wiiki mu ttaka. Ebigambo ebyavudde mu Kasuku bwe biti bwe byabadde. Nalabye bambi yalese omwana mwaka gumu n'omukyala naye omukyala ye akyalabika bulungi. Omukyala ye chances okufuna omusajja omulala weeziri kyefuna ye omukyala namulabe hips don't lie kirabika bulungi beekiti. So yes, it's unfortunate abeera, you know, she's a widow, but I think she'll get it. Alekadde abasajja bye baagala, single mother of one, taata yafa talina agenda musumbuwa, olaba batwala ba single mother nga taata w'omwana gyali tamulabirira ate olwo kati ono yafudde. So ajafuna, I'm hopeful. Abaana we bali already era osobola obeerawo nga batandise dde okweswana nenkikwatako nze nkirya. Ebigambo ebyo munange ate tebyatudde bulungi mu matu g'abawuliriza era ng'abasinga obungi mu comment section bamutabukidde ne bavuga nti byayogera sikeekadde okubanga ate abyogera. Weewaawo waddenga abantu bangi bagenze maaso okubanga ate balaga nti bo bakoowa kye bayita ababbi era nga bakubye abantu abawererako ddala n'abali innocent lwa nsonga za bubbi, ate bo abaana ab'obulenzi wamu n'ab'obuwala baganye okubanga beewummuza omulimu gw'obubbi bazize okubanga ate bagutwalira ddala mu maaso ngera kubanga ate kutuusaako mwana mulenzi eyakubiddwa munange naye ate ye yasigadde akyali mulamu yafunye kakisa naye ngono abadde atigomya abantu nga ba mita z'amazzi agisimululayo n'agitwala n'agiwoggana ate ye najjayo akawogo. Oziguzaani okola mu wota esimu yeeruwa emita oziguzaani wani ema yaruwa uwa wansi uwa mupala byotulimba zino mita abasikulapu sibe bazigula, mita abasikulapu sibe bazigula. Tuludde ebbanga nga tubanoonya buli wamu wonna abantu wano wonna mumaze okubba mita z'abantu muzimazeeyo. Banange abatuuze b'amasajja bizoni amannya n'eddoboozi Defense Sankara tiimu no siriipu etukoledde omulimu guno omulungi ne gakwata omubbi wa mita aludde ngabba ekyalo. Si kino kyokka n'amasuba wa gangu yonna bbayo buli wamu naye waliwo tumukutte ne mita 8 ekiro ku ssaawa nga 9:30. Kaakati tubadde twagala tukwatagane n'abawoota tulabe engeri ku luno fayiro zino bwe tuzizimba omuntu ono abenga agendera ddala aggwereyo mu University of Understanding kubanga kiyitiridde naye nga tumufunye olwaleero kyekyo. Abangi nga bakyabuuza Rechoke avadde ku luggya mama w'omukyala amanyiddwa nga Halima Namakula avudde bw'ati nange maaso okubanga ate ategeeza nti yenna ali ready okubeera omuko olina okujja nga ate onywedde tojja kujja nga oli mpale enywera muki miguwa. Yategeezeza nti omwana we okusookera ddala amwagalamu ente eziwera ddala 1,200 owulidde awo nno obulamu ne buba nga ate bugenda mu maaso. Weewaawo waliwo olutalo lwabadde wakati ate munange w'abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo. Omukyala eyabadde abulira enjiri ate n'omusamize nga omusamize agamba nti omukyala ono alinnyiridde eddembe lyabwe abaleekaanira enjiri ate n'atakoma kubanga agireese mu kkubo okubaleekaanira n'abeera nga abasojja bo nga bo kakati munange bwe batendesaba okubanga ate betwala
ne ku kanisa jangu yiri jesumba eri wali ntunulira nsumba kanisa yiri ntunulira kati nayo ati tunuleno wano wozze nze sinnakwata muzindalo kujja ku kanisa wabula bw'oba omanyi oli ku kkubo ku nsi ya Yesu nga ye kkubo n'amazima n'obulamu bw'oba obuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu buulira Yesu tobuulira masabo togamanyi buulira masabo tokola ki maama kyogamba ab'amateeka Yesu alina etteeka nti wano wakoma wano watabeera nkubuuza ekibuuzo gwe wekka gwalina Yesu nze simulina mbiwulirize nga kyenkanawa bw'oli batolokose tewali muntu agenda kikuwonya okuleka ng'oze mu balokole kati nange kankugambe kino okuva leero nga sikkolimidde okumanya nze ate mmanyi Yesu bw'olirekeraawo okusiba enviiri n'omala omwezi nga tonaaba mutwe Yesu kwatuula n'ojja n'ennamba puleeti zino empanka z'embuzi mu matu ezikulimu n'ozejjamu n'ova ku busibe naye bw'onooba omanyi mbw'osinza Yesu yali anaaba buli lunaku bw'onaaba bizigo by'abafu omufu bw'afa n'abamuzi katadda kunaaba naawe okuva lwe wasiba enviiri z'abafu toddangamu kunaaba naye lw'ojjako enviiri z'abafu lw'ofuuka omulamu kati Yesu owaddala yali tasiba nviiri kati gwe nnyabo gwe n'ebikolimo byo mukyekolimira nze nekolimiramu gwe maama n'omusumba wajja nanneegayirira nkulageko oyagala kakasa kale wuliriza bw'oba toyina kyotya nange nsinzidde mu nnyingo ya Yesu ekkubo n'amazima n'obulamu ati gw'oŋŋambye gwe Yesu gw'omanyi gwe Yesu gw'okola ki gw'omanyi Yesu ziri ennyingo ttaano yantwala process by process bw'atyo nga bw'ataggwayo kwewunyisa banje yasinzidde ku mpewo n'abanga ate atunnyonnyola ku mufimbi gwe yali afunanga munange akyakola ku mpewo emu ono yalese banje birthday. By the end of my first year at CBS, I was earning about between 20 and 28 million a month from CBS alone. And then, of course, my recording studio was also doing very well then. And so easy. A bad month, I was making 38, 40 million. A good month, 55 million. Bamuyise Peter Sematimba abangi gye bakabira abakola ku TV ku radio ezimu nti munanga akasaala katono yo gugwo guwulidde gye yali. Anyways akakati nno ye omukulu amanyiddwa nga Abubakar Ntege ngono ye yakwatiddwa mu musango ogw'okutemula ate munange muwala we yali Katikkiro wa Buganda yagenze maaso okubanga ate alemera ku statement ye gye yatandika nayo okiwulidde yukira nti ono bamusanga n'omulambo gw'omukyalo ono ng'agulizza emiguwa ate nga n'ewaka yali amaze okubanga asima ekinnya mwe bateebereza okuba nti mwe yali agenda okubanga azika omukyalo oyo statement gye yagandiddeko owundi oyinza okuba nga ate tonnagiwulira agamba nti teyagenderera kutta mukyalo ono era teyamutta bali mu kikolwa eky'omukwano nga bagenda maaso okuba nga tebanyumirwa mb'omukyala embeera gye yatabukira n'atandika okuwulira ebbugumu n'atandika okusooba pressure ne zirinnya oba okiwulidde n'amusaba amazzi ono n'amuleetera amazzi yalaba embeera etabuka n'aleeta engoye amwambaze kuba baali mu kikolwa mbw'amudduse mu ddwaliro bwe yali agezaako okuba nga ate alimu eyo process ey'okumwambaza kumutwala mu ddwaliro mb'omukyala n'assa omukka ate ogw'enkomerero kakati ebirowoozo ne bimugaba onoomutwala mu ddwaliro oba bw'onoyita baneiba n'obannyonnyola ekibaddewo tebajja kukkiriza bajja kuyita poliisi ekoleki mbwe musibe kati mu kutya okungi kwe kusalawo okuyiiya ye akoze atya ajjeewo atya omukyalo ono amukweka oba amubuzebuze ensi ereme kutegeera nti oba oliawo yavudde ne mulamu bw'ensi eno mukadde kano nga ali mu mikono gye kwe kusalawo okubanga ate akwata essimu ye agamba nti essimu y'omukyala yalina ki password naye nga talina password ya mobile money kubanga singa yagiina yandigyeko ssente n'amalamu omusubi bw'atyo ye ne yeegendera naye munnange olw'okuba password ya mobile money tegiina yasalawo okubanga akubira omuntu w'omukyalo w'oku lusegere n'asalawo okubanga amusaba ensimbi ze yali asaba obukadde 19 ng'alina essuubi nti singa bamuwa ssente zino azijja muyambako adduke afulume eggwanga alekaawo muki omulambo naye munange tibyamutambira nga we yali abibaza ate poliisi gyalaga nti gye yali atya ennyo bwetyo nemaliza nga emukutte kakati omusango tulinze tulabe bagenda musalira kibonerezo kinaye nga kyonna kyekiri omukyala yafiira mu mikono gye mu nju ye.
Olunaku olwaleero omukramanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye wamu n'omukramanyiddwa nga Hajja Lutale babadde supposed okuba nga tebaleetebwa mu kkooti naye ng'ate tekyasobose yes kaakati tebalabiseeko wabula ng'ate bo abantu baabwe babaddeyo mu kkooti bannamateeka babaddeyo era awo omulamuzi amanyiddwa nga Emmanuel Baguma ng'ono yali mitambo gy'omusango oba gy'emisango egy'okulya mu nsi olukwe agenze maaso okuba ng'ate abategeeza nti omusango guno agwongezaayo era bajja kulabikako mu kkooti ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno gwennyini bagende maaso okuba ng'ate bawulira omusango guno naye nga bino okubyogera kiddiridde ate abooludda olwa Dr. Kizza Besigye okuba nga bakuba emmeeza ne bababuuza oba ne bamubuuza lwaki abasibe tebabaleeta muki tebabaleese mu kkooti embeera tebadde nnungi n'akamu n'akatono ddala naye nga jjukira nti ebbanga lyekulunguludde nga babiri bano bali mabega wa mitayimbwa. Bannayuganda bwe bati bavuddemu ebigambo ebigamba nti n'essaawa enfu at least ebaayo omulunda gwebala ebituufu gumu bwe guti mu lunaku kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'ebigambo ate ebyavudde mu mukramanyiddwa nga Archbishop Stephen Kazimba Mugalu ono yagenze maaso okuba nga ate awakanya ekyokuba nga bawa ababaka ba Parliament ensimbi ziwerako ddala obuwumbi 158 basobole okuba nga ate bafuna emmotoka ate ne bagamba nti tebasobola kukwata ssente eziwerako ddala obuwumbi 28 kuzongera ba medical interns oba kuzibawanga allowance olw'ensonga nti kijja ku crashinga economy ono yagenze maaso okuba nga ategeeza nti kye balina okumanya abasawo batono ddala mu malwaliro amalwaliro gye gali naye abasawo teri lwansonga nti omusaala mutono tebafuna kimala kakati statement eyo yamuvuddemu era abantu ne beewunyalaga nti naye ebigenda mu maaso mu ggwanga abiraba babirava ku ddakiika eno yennyini zikiriza mbere nga tenkwanjulira Kasaga Property Consultants and Motors yasaba kutuusako amataka agali legit agali ku mulamwa ate nga munange siga bufere ate nga bbeeyi ensamusamu wamu n'ebidduka gwaga nti njagala kwevugamu era nga wetwogerera balina ekaza ez'emmwanyi eziwerako ddala wali eri eggomba nga bw'olengera emmwanyi eyo bweriko ku ground bwe bagikuweerako bagitundirako ekuze erabika bulungi bagitunda buli eka bagitunda $2,218 muteesa mutuula ku mmeeza ne muteesa ate ng'ettaka lino lya kyapa naye eka zino zonna bazitunda omulundi gumu okiwulidde ziri mu 25 eyo so gwayagala okuba nga ate wangulira ettaka lino jangu obeere nga ate olyewangulira naye nga nkugambye nti batunda mataka so seeno yokka gye balina amataka mu bitundu eby'enjawulo okwetola Uganda gwe yeetaze okugula poloti ogamba nti ssente zange baziridde buli wensindi kansindikira muganda wange nsanga alidde nasindikira mama wange nsanga alidde mukwano osobola okugulawo akaunti nabo oba oli ku ground oba toli ku ground notaliko kubanga ate buli mwezi obaterayo ssente nobanga osiba ku ttaka lyo oba osasula ku ttaka lyo wolimalirayo ekyapa kyo nga kikukwasibwa mu butongole. Ngabamu bakyasiima eddembe libagamba nti lyaleetebwa gavumenti erembuyeza waliwo abo ate munange nga bo gye bali enkulaakulana ewaabwe yagaana era nga amaziga munange ge basiibamu ate era ge basulamu abantu b'ebukuya bwe batyo bavudde ne bagenda maaso okuba nga tebeekubira omulanga oluvannyuma lw'enfuufu eyebabuutikidde okitegeera enguudo sinkole enfuufu eggwera mu bizinesi zaabwe obulamu ne bwongera ddala okuba nga ate bo batama. Tunuulira Bukuya nga bwefaanana ey'enfuufu gye mulaba tewali kidduka n'ekimu kyabadde kuyitawo wabula nti kakibuya nga ne bwe kakuyitamu kati ekyamazima tuli bubi nnyo n'otunuulira ekyamazima abantu abakeera ne bawa emisolo naye nga bali mu kitundu ekifaananako ekyamazima bwekiri ekyamazima tetuli bulungi tuli mu mbeera mbi mbeera tekambika amazima tunuulira kyamazima mbulira kati omuntu bw'abeera ku kidduka ogenda kwewala otya akisidenti nga bw'okiraba kyamazima mwetegereze abali obanaye mutusabire awo tulowooza nti waliwo ekidduka ekiyiseewo nedda mukwano bitirivu nnyo yesenta
wakati nga abannema bagenda maaso okubanga te bamenya amayumba g'abantu bebagamba nti basenga mu ntobaze yasa jjukira nti bajja n'ab'ebyokwerinda abapoliisi wamu n'abamagye kakati nno bano basazeewo okubanga batandika okukuba abantu bwe bamenya bwe baddayo ne basangawo abantu jjukira abantu bano tebalina waakudda bakumenya ne bakasukira ebintu byewabweru naye nga tolina nakiddako abamu tubawulira agamba siina maama siina taata siina waluganda wano we mbadde mmanyi wano we wabadde ewange kati okufuna jadda oluusi kimuzibuwalira basigala bagumbye aho wenyini we babamenya kakati poliisi wamu n'amagye bisigala birawuna era nga abamu ku abo basangiddwa ku ground bagenze maaso okubanga ate bakubwa mizibu mu bitundu ebyenjawulo beerajanidde nga balaba kisusse we kyandikomye. Baganda bange twetaaga obuyambi mu ggwanga lyaffe. Omwana wange wuuno bamukubye nemeze ne poliisi n'amagye bonoonye ebintu byange byonna buli kimu bakyonoonye firiji bazikasuse bweru omwana wange wuuno bamusambye bamulese ono nga bamaze omukuba ne batambula ne bagenda bamukuyiga amagunda asala abakaga nga begabadde ennyumba zange bezibadde mukabadde yekoledde ebintu byange wonna abantu bamaze okwonoonayononawo baze ne bamala okubakuba ne badduka ne batambulako ne bagenda omwana wange wuuyo balese bamukubye nva mujja mu ddwaliro nakasembekera ne badde bangisa ng'ennyumba kebabadde balyako nawo konna kati ndi mukujjanjaba ate mwana naye njagala mutunule bannayuganda ebintu byange bino byonna omuntu abadde alina amaka gange nazimba amaka gange kati ebintu bino byonna ddala amazima akatona mugula batalina abo bantaddeyo baŋŋamba nti oba ŋŋenda wano ebintu bino byonna ŋŋenda bitwalawa pozi nsaba bannayuganda bannange era engeri ennyumba zange zonna nze ninawo ennyumba zibadde zikyayimidde nga ziyimiddewo buyimirizi era zonna zino bazibambula netunula ebintu bino byonna omuntu abadde ne famire nina amaka ga mirundi 2 ebintu bino byonna kati mbitwalawa siina wendaga bagamba nti batugoba batujjawo naye tebalinawo bantaddewo baŋŋamba nti bo bantadde wano bannange nze Ssegujja Abaasi ndi musajja Muganda neetaaga buyambi mu nsi yange nange neetaaga obuyambi neetaaga obwenkanya mu nsi yange ebintu byange bibino byonna bibino kati mazima kati namugulu bino bintu ngenda bitwalawa sira gye ngenda kutwala bintu byange bangoba wembadde wemaze emyaka gyonna wenina ebiwandiiko byange naye nga tebannawe bandagawo bagenda kulaga ngenda kuddawa neetaaga buyambi bannange twetaaga eddembe mu nsi yaffe naffe twetaaga obwenkanya mukukaaba ne bayita omusajja abankubye ne bagamba abakazi omutikke ku mmotoka omwami wa Nyama n'alagira abantu nti ono mumutikke ku mmotoka mukutikka ku mmotoka n'endajana nga bwe nkutte abaana bange nze sigenda awo ne balyoka banta n'enziruka n'enzigero nenze namugongo bankubye banaye twetaaga bwenkanya sente zange nazijja ku kyereera ekiddamu ndina mwandu ngenda kulagawa bane mutudduukirire tetugenda kuva ku bibanja byaffe namubanja waako akakadde kamu nayonoonerawo sente zange kezenkanyaki ane mukyalo wa gye tugenda bannange tusaba bwenkanya Katikkiro Mayiga mujje mutuyambe abanaku tuliyirira abakazi twafuuka bannamwandu mutudduukirire ogasseeko okutukuba emboga ebintu babyokyezza ebintu byonna babyokyezza omuliro gukuli gutintimuka omwana omu kati tetumanyi oba awona oba tawone mwana wasomero owulidde nti nno bazze najja ogambye ani akulidde ebikwekweto osiwa omulubigi ne Mr. Wanyama owa Nema be batulumbye ebintu byaffe byonna babyokeza bye twali twasigazaawo bakubye omwana waffe tetumanyi oba anaafa oba anaawona bannange twetaaga buyambi naye nga ffe abatuuze b'Ekawaala mu Lubaga tetugenda kuva ku bibanja byaffe mpozi Museveni aleete emmotoka atuteekemu atuyiwe mu nnyanja ffenna atutta amanye nti yatutta naye batutafuna bwenkanya tetugenda kuva ku ttaka lyaffe mpaka nga tufunye obwenkanya. Muwala wange batumenye buli kimu bakibbye batulugunyiza batukubye kati bazze ku makya batukubye batulugunyiza emmere yaffe bagisambye bookeza ebintu by'abantu byonna tusaba buyambi buli muze ekitali n'atulaba ku TV bannange atuyambe ono Naalongo baabana balongo babiri teri kyakula teri kyakunywa teri kyabaleka nenga zonna bazitwala bandi tusaba buyambi abamawulire babagobye emisinde kati oba onasobodde okujja n'atukwata Katonda yabannange yalina obuyinza abamawulire bonna babagobye emisinde kati bakwata amawulire naye gwe bali kujja mukama waffe balagenda guli omuka wote ebintu byaffe tobazi so tulina ebiwandiiko byaffe
zinajja 1991 ebitooke bibiri agomaka wonna tewali kuwadde amazzi nekyaleetera amazzi okujja bibanja byaffe nga bagala batugobe batwalye takala fulu obwereere emirala egyo bagiziba okumanya babbi ba nseeno babawa ssente nemirala ne bagiziba babbi ba nseeno Museveni oli mubbi otisiza obinye Ogambye temugenda kuva wano tetugenda kuva wano okujjako nga tufunye obwenkanya ebintu byaffe bye baatuwadde abagabi b'obuyambi baze ne babyokya ebimu babitutte bintu ki ebibyo bye batutte batutte emmere batutte engoye n'amasepiki ge baatuwa okufumbiramu baagabye byonna babitadde mu mmotoka zaabwe babadde obuyambi jjo abaana baba nsaba minisita wa Buganda ow'abavubuka azibenzira ekitooke ankwatire kanyamba nfunireko embeera bannange nogenda gyembeera bamenyeewo nekawala bambi batumenyeyo nitwali tubeera tusaba bambi minisita wa kawala wa Buganda ojja otudukiriyeko kabamu kibi nnyo nnyene ddala naye nga bwe tuddako ku sayidi y'omukyala eyaliko speaker wa parliament Anita Among ate munange ye be yali atwala abamwogerako mafuukule merere ng'era abamu ku abo abakola mu parliament bagenze maaso okuba nga balabibwako nga bajaguza nga baga nti kati balina ku ddembe lyabwe mu parliament mu biseera omukyala ono wabeeredde mu parliament nti babadde tebeetaaya nga n'okusomako obusomi ku kapapula k'amawulire gwandikufuukira omusango obulamu babadde babutambuliza ku bunkenke tabakkiriza kwetaaya ku social media ye n'akulabako n'essimu ogwo guba musango nti nga parliament mukwano yagijjuza abaluganda bako n'ab'emikwano oba olina obuyigirize bukomawa ye ng'aleeta buki buleesi ate ngera mukaddeke kamu interview takola ki tazibawa kwegamba bali eyo nabo bajaguza ku lwabwe ebyo nga bikyamwogerwako ye ate yamuddira mu bigere omukramanyiddwa nga Obotha yavuddeyo bw'atyo ye n'ategeeza nti tamanyi na butya ate ye bwe yatuuka mu kifo ekyo era abantu oluvannyuma lw'okwekenneenya ebigambo bye bagambye nti alinga agezaako communicatinga nti essaawa yonna ekintu kyonna kyandimutuukako era byonna byakola nti ayinza okuba tabikola ye nga ye wabula ng'alina remote kwatambulira kubanga naye tamanyi butya bwe yafuuka speaker wa parliament. I am the first speaker nearly speaking, truthfully speaking, who was really dragged into the chair. You saw how the Prime Minister, first the CDF, they are the ones who dragged me. And then the Prime Minister really pulling me. I was hesitant to go and swear in and didn't you watch that? But for the right cause. This was an operation confirmed by the commander-in-chief when he said this was an operation which was very successful. And the person who led that operation is none other than the CDF. I take this opportunity to most sincerely thank him on record for the strategic support, the guidance, endorsement. That endorsement made me not spend even a coin. But because I didn't have, what would I have spent? Minisita Miriam Matembe y'omu ku abo abagenze maaso okuba nga ate beemulugunya ku kulondebwa kw'omukyala amanyiddwa nga Nammere ate munange ku kifo eky'obwa minisita agamba nti Nammere y'omu ku bantu oboolyawo abatasaanidde kubanga babeera ba minisita naye byamusobedde kwegamba ebigenda mu maaso mu parliament oba mu ggwanga Uganda tabitegeerako ddala naddala mu bafuzi abali waggulu eyo. Appointing omukazi nze nali simanyi bamuyita Nammere n'omuhungu wa minisita ate nga woli omukutte ne Anita Among mwamukwata ne mbateekaawo simanyi biliyoni ne bagamba ngu basangayo biliyoni 8 byonna ne babiteekaawo ne bamusiba next day bamusumuludde the next minute ye minisita kugamba ebyo kyokka President Museveni omanyi ojja kulimba abalala naye some of us who are God given in wisdom tolowooza nti gwolina wisdom yekka naffe tuyina tubiraba tojja kusulwaza boodi n'olwekyo bino byogamba no corruption simanyi ngu yakuzukuka ngu abazukusa
nze ndaba kati yayo ayeyongera kubakola ki bakiyita kimuluga kubakungutira omulinyakore tukiyita oli bw'aba yeebase okwebaka nga kumutawanya ng'omusuudi ng'omukungutira bwebake mwana wange webake kati bwatyo bw'abakola abanyayuganda mwebake. Ngabanje bemulugunya ku Minisita Nammere okuba ate omuyombi omuvumi y'omukromanyiddwa nga Eddy Kaguta Museveni ate ye character kwagamba nti kwe yasinzidde okubanga ate munange amuwa ekifo ekyenkizo n'omukulu amanyiddwa nga Balamu. That's why I put in local government some people have been saying they are cantankerous, quarrelsome, like Barugahara. And Nammere is famous for quarreling. So you go and quarrel with them. Because when I went to Masaka to defend Nammere, because I had to go there, say, uyu mwana wa mkuza batya tana mpisa. I said that but if the lack of mpisa is to, because here in Uganda, if you say a thief and you say you are a thief, tana mpisa, they say you should have kept quiet, the mpisa. This is how you are going to destroy the country. Mebega kawo omukulu Eddy Kaguta Museveni yayise eggaali mu bannayuganda bawangalira ate munange mu ddungu lya UAE mu kibuga Dubai era bw'atyo n'ategeeza nti Uganda esingira wala Dubai bali mu desert musana biki Azala waawo naye nga abaana bangi bamukolera video zisigenda kwanga ate nkutuusaako mukadde kano naye ekimaze ate abangi enviri ku mutwe so nga ate abagezigezi bo badde bakimanyi kwe kubanga mu mbalirira y'eggwanga egenze maaso kubanga ate efulumizibwa olunaku olwaleero abatulaze nti ensimbi eziva emitala w'amayanja oba eziva ku byeyo ebyo bye bavumirira lwaki bannayuganda bagenda ku byeyo bla 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 zo zeeyongedde nga kati we twogerera ziri mu buwumbi bwa $2 n'obutundutundu 8 ensimbi zeeyongeredde ddala kiraga nti bannayuganda bali mitala w'amayanja bateeka ettaffaali ddene nnyo ku ggwanga ti Uganda. Weewaawo abasinga obungi baali bamanyiira minisita w'ebyensimbi okubeera Matiya Kasaija kuba abadde amazeeko ebbanga ddene naye nga twetwogerera baamuggyewo dda mu kifo ekyo kakati waliwo n'omukulu amanyiddwa nga Musaasize. Weewaawo yavudde n'agenda maaso okubanga ate asoma bajeti naye nga munnange kyenyinza okubanga nkugamba nti olunaku olwaleero gwo omusolo baagwongeza ku bintu ebiwerako ddala buli mulundi bagwongeza nga guno gugenze ku goods omuli amafuta, omwenge, seminti, sukaali, butto, langi, gatako n'ebidduka babyongeddeko kye bayita omusolo. Okiwulidde kakati omwenge ogubadde ku 107 ecupa bagamba bagenda giteeka ku 3.5 okiwulidde seminti naye bongeza buli kimu bakyongeza ngenda kwanga ate nkusomera sectors ez'enjawulo sente ze baziwadde oba sente ze bawadde sectors okubanga ate ziyambako okuddukanya olabe is it worth it bagisedde oba kibulamu. Ngenda kubanga ate ntandikira mu mazzi mu national water yes government bwetyo egenze maaso kubanga ewayo akawumbi kamu okutuusa amazzi amayonjo mu bitundu ebyenjawulo okwetoola eggwanga lyonna okusobola okubanga tebatumbula ebyobulamu. Jo emisaala gy'abasomesa giweereddwa obuwumbi obwerako ddala 568 nga bagamba nti aba primary n'abasomesa aba art saako ne senior wamu n'amatendekero ag'emikono bajja kubanga ensimbi ezo zibatuukako bulungi nnyo nyene ddala zo zinaabatuukako bazigendako mu bigambo tujja kulaba. Ogwo tubadde ku musala gw'abasomesa so nga ate bwe tudda mu byenjigiriza batutegeezezza nti bano baweereddwa obuwumbi obusoba mu 666 ziyambeko okukyusa ensomesa okusomesa abayizi mu primary wamu ne secondary okunoonyereza mu university n'okumaliriza ebisaawe ebigenda okubanga ate bitegekebwamu ekikopo kya AFCON ekya 2027 ezo bazigasibwamu bwe zityo ze zigenda okubanga ate zibaweebwa.
bwe tuddako mu byobulamu bo abajjanjabi tebali wiringi kubongera kasente wabula ate gye bakakkalabiriza emirimu gyabwe beeteefuteefu okwongerayo akasente era nga batuganye nti ebyobulamu bigenda kubanga biweebwa obuwumbi 52,230 nga zigenda kubanga ate zeeyambisibwa okulwanyisa endwadde okugula eddagala okugaziya sako gattako n'okugaziya amalwaliro. So nga ate wetuddako mu ministry y'ebyenguudo oba ebyentambula batutegeezezza nti bano baweereddwa obuwumbi obuwerako ddala 879 nga zino zigenda kubanga ate zeeyambisa mu kumaliriza ekisaawe ky'ennyonyi ekya Kabalega International Airport okuzimba oluguudo lwa Malaba Kampala ate gattako n'okumaliriza oluguudo lwa train n'okugaziya kampuni y'ennyonyi y'eggwanga Uganda eya Uganda Airlines. So nga ate bwe tuddako eno mu bakuumaddembe mu byokulwanyisa eno ewali amagye batulaga nti bo babawadde ensimbi eziwerako ddala obuwumbi 1,210 buzino za kuyambako okubanga ate banyweza ebyokwerinda mu ggwanga lyattu Uganda. Sofa ndowooza bye bakafuna abangi ennyingi mu ze twakasoma. Ministry ya ICT ne Science eweereddwa obuwumbi 1,140 ate okubanga nazo zibayambako mu kuddukanya emirimu gyabwe. So nga ate by'ebyobugagga by'omu ttaka omuli amafuta ne gas biweereddwa obuwumbi 473. Bwe tudda mu sekita y'ebyobulambuzi eweereddwa obuwumbi bwerako ddala 567 nga zino zigenda kubanga tezeeyambisibwa mu kulanga wamu n'okutunda Uganda n'okutumbula Uganda mu byobulambuzi saako n'okubanga ate bakuuma ensolo z'omu nsiko. So nga ate yo Parliament eweereddwa obuwumbi 1,230 zino nga za kugisobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo okuli okuyisa amateeka okulondera emirimu gya gavumenti n'okutuusa ebirowoozo by'abantu mu lukiiko lw'eggwanga. Ebyo nango biwulidde okusinziira ku minisita w'ebyensimbi amanyiddwa nga Henry Musasizi ategeezezza nti mu Desemba wa 2025 ebbanja lya Uganda lyali obuwumbi bwa dola za Amerika 34.8 nga mu za Uganda ze triliyona 126.1 ku zino ebbanja eryewolebwa ebweru w'eggwanga ziwerera ddala obuwumbi bwa dola 15.8 ate nga ezeewolebwa wano mu ggwanga lya Uganda ziri obuwumbi bwa dola 19. Embeera bwetyo bweyimiridde tubanjibwa mpitirivu ddala ate nga bw'ositunuulira ne budget nga bwe bagiteeseteese sente tutemera mu buwumbi zitegeeza nti ez'okwewola zo zikyetaagisibwa ddala. Omukolo guno ogw'okusoma budget gukwajjiriza wali eri mu kisaawe e Kololo era nga oludda oluvuganya gavumenti babaddewo nnyo nnyini ddala nga bakulembeddwamu leader of opposition omukramanyiddwa nga Honorable Joel Ssennyonyi naye nga bano ku mulundi guno bazze bonna bambadde biddugavu oba bya black bagamba nti babadde balina message gye bayisaawo babadde balina kye bakommunicatinga kyengenda okubanga ate nkutuusaako mukadde kano omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Namboze Bakireke annyonnyola lwaki bayambadde black so nga sinna kutwalayo eyo mukadde akokwaniriza omukulu Yoweri Kaguta Museveni basabiddwa bayimirire basobole okuba nga ate bamwaniriza wabula bo abooludda oluvuganya gavumenti kuva mu kibiina kya National Platform baaganye okuyimirira era nga basigadde batudde bulambalamba kankutuuseko Honorable Betty Namboze ate tubeere nga twolekera okuwunzika amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Kakati ekyatwambazza wano bwe twogerenga nga ate emimwa tegyenyenyeza twogere nabikolwa tuli mu nnaku owuliddeawo nga tubakuba olube nga boogera ku rule of law ng'abantu baffe bavundira mu maki makomera omuntu najja ne mu palamenti n'agamba gundi ebitongole ebikuumaddembe bye byamuwamba emupi naye mwogere mpola temubinyiza mwogere mpola bijja muzza 48 hours ze baluyogera mu constitution zaakomawa kati ffe tubeera mu kweraliikira n'ogamba olaba batwala oyo w'enaalemu enkya banaatwala ani kati bulina kutubeerawo nga tulinga enkoko y'omutamiivu tukeesa lukya koffe katwambale bwe tuti oba luli tetwajja mwami Museveni ne yeefuula atategedde nti tetuzze leero katujje nga twambadde black ategere nti tuli mu nnaku. Sipiika yawonyeyo ku ssente ze mwali mwamuwa mu budget n'agamba okumbi abiri muna bukomewo okola ebirala.
Mubimu kwebyo omukulira Kaguta Museveni byayogedeko zensimbi za PDM zagamba nti zabbibwa kyokka ng'ate n'abaludda oluvuganya gavumenti tebalina kye baakolawo so ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi agamba nti ebimu kwebyo omukulu byabadde ayogerako bo bye bazze basimbangako essira aleme kuba ng'ate yeefuula nti azze ng'atawulira bye boogera. PDM money was being stolen. What is the member of parliament doing? Even the opposition ones, the ones of the NRM, I will struggle with them. But even the opposition ones, as long as you are getting allowance from Parliament, and you don't go to check what is happening, I will ask you, the Attorney General, to see how I can deal with you also. Because if you don't want to monitor, don't take the allowances. Say so, go to the clerk, but then why should you get a salary in the first place? So it seems I've got a legal basis where to demand performance from both the NRM and also the opposition. As long as you are getting money of the government, you must check. Because some of the opposition say they do it maliciously. Let the programs not work so that the NRM is blamed. That's not good enough for you. Because these programs are not for NRM, they are for your own people. Kulidde Museveni ng'agamba nti kakati abakulembeze mulina okuva ku nsonga z'obuweereza naki n'ateekamu naffe ab'opposition nga omukulu ono ali mu kwewuliriza kweri kubanga ab'opposition bulijjo ensonga zino zitwogerako netwogera ku bulyake netwogera ku fuga beef wa service delivery naye bwetwogera ku bintu bino ate ne batutumya tulina bannaffe bangi bali mu makomera lwakwogera ku bintu bino ba Alex Waisa Mufumbiro ba Dr. Kiza Besigye n'abalala ekyabatwala mu kkomera lwakwogera ku bikyamu gavumenti byeko kakati omukulu alina kusookera ddala kutwebaza olw'okwogera ku nsonga zino naye n'ekyokubiri n'ata abo abali mu makomera olw'okwogera ku bikyamu kubanga bwetwogera ku bikyamu infact tukuyamba kuba kati bona ebuzaabuza nti tobimanyi abakulembeze muliwa okundaga ebintu bino ffe tubyogerako naye ababyogerako baaba eyo mu makomera awatali musango. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Kasolo ekifo ky'obwa minisita kye yabaddemu bakimuggyeemu ate ne bamuzza ewalala kakati ye omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangubi agamba nti kino baakikoze olw'ensonga nti Kasolo tasiima. Kasolo tasiima ojja kunnyonnyoka lwaki bamugye mu finance ne bamutwala oba nawo tewali namanyi minisita gye bamutaddemu eyo demotion. It's a demotion. Why? Because tali appreciate nasoka kulabira ku Bubaga nengene tugenda mu misinde nengamba omukazi wa Kasolo gwe tumanyi alwana nnyo mu Kasolo okubeera obulungi bwati kyaliwa yenda okulaba lese watono wa finance simanyi yawe simanyi abalebita simanyi pate zitya simanyi okulayira kutya tebinkwatako netulinda ngenda okulaba omukazi akoze birthday yali yabbeeyi nnyo eriko ababiriti abayitivu omusajja saamulaba ngenda okulaba leeta omukazi alina obuduledi namala kuba ne mukupate emu ayambadde ka sleeveless nga tebigatta tugenza okukomekerera nga omusajja ali mu demotion bakujja bate kuba minisita wa finance n'ogenda eyo gye batamanyi bisiraani by'abakazi abo biba bisiraani nti entiyo zooli oba amanyi gooli tagayagaliddeemu waliwo yalwana okubeera awo wooli where is that woman waliwo yafiirwa ebingi okwewaayo okulaba nga osurvivinga where is that woman Katonda talya mandaazi kyembagambye nti ffe tuyinza obutasobola kwerwanirira abantu amu tebalwana ntalo zaabwe kasita obeera ku mazima
Mubulamu bokasitoberanga toyawukananga n'amazima Katonda afa kimu fayire eyimiridde etya mu bantu be baavuma ku Honorable Kasolo oyo mukazi Dr. Ruth Aitha bamuvuma bamutyobola bayogera ya focusinga ngayagala golo yabba omuntu seke member MP kyotera ojo tyo kubeera mu ministry nga kujje mu ya finance ne bakusula eyo demotion Dwa maziga g'abantu Bannansi mu ggwanga lya Ghana bwe batyo bagenze maaso okubanga ate beekalakaasa olw'embeera South Africa gyetadde ku bannansi b'amawanga ga Africa ag'enjawulo naye ng'ate we twogerera bo bannayuganda abasigazzaayo ennaku 20 gokka nti we bali wonna akabeere nga kaweddemu babaagala bafulume ki eggwanga Abanigeria abasinga bo baalyamu sedda era nga we twogerera olunaku lwe tukubye emabega abawera ddala 2+ basobodde okuba nga ate batuuka ku butaka okuva mu ggwanga lya South Africa. Waliwo munnansi w'eggwanga ti Uganda ate avuddeyo n'atunyonnyola era n'asaba gavumenti ebeeko kyekola kubanga bannayuganda bagenda kufiira obwereere. Waliwo ate bannayuganda 2 b'endabya abakyala nga bano babadde babookereza mu nnyumba okuba nti baki bannayuganda. So mu ggwanga lya South Africa ebintu si byangu tebiri bulungi naye ng'omukulu amanyiddwa nga Umalseka nga naye awangalira mu ggwanga lya South Africa era nga jakakalabiza bw'atyo avuddeyo kubanga ate ayogera ku nsonga ya minisita amanyiddwa nga Nabbanja ey'okugamba nti agenda kutaasa bannayuganda abali mu ggwanga lya South Africa. Sigenda kubanga ate nsukkawo wano wennyine mbadde pijja okubanga ate mbaweereza mwebale kubeera bagumiikiriza mawulire go mangi mazibu naye mpola mpola tujja kubanga ate tutuusibwako ebyo bye tunaba tusobodde mu kadde kano kambateere wano musule bulungi amakya malungi mweraba. As you are scrolling, thousands of Ugandans in South Africa are locked inside their homes and waiting to die. They've been given until the 30th of June to leave the country. What are you saying, ma'am? I didn't say anything. They said you must go back to your country. That will be the transport or go back. This doesn't mean that they are safe before that date. It means even if they catch them on the way out of South Africa within that date, something can go down, they can get murdered. We call out the Uganda government, the Ministry of Foreign Affairs, and the President of Uganda. Honestly, it is an international embarrassment that all the neighboring countries have sent rescue teams to get their people from South Africa, whilst the Ugandans don't even know what's next. This is the crisis right now. This is the crisis right now. We need our people to come back home. This message needs to reach a department it's supposed to reach for some action to be taken. We need our brothers and sisters to come back home before the 30th of June. Otherwise, we're going to be mourning on the 30th of June. I'm telling you. Share this video and save Ugandans. Bannayuganda abawangalire South Africa okusaba kwammwe kutandise otuukirira. Gavumenti ya Museveni ne Prime Minister Mama Nabbanja wuno atandise okubafaako era sawa yonna mugenda funa obuyambi. One of my daughters brought me a clip when a Ugandan was being asked by a gang of people. I think that clip has moved almost to everybody here. And he said, I'm from Uganda. Why are you doing our business? So I took trouble to find out from our foreign mission in Pretoria, who are doing everything possible as we speak now to make sure that Ugandans who are in South Africa are secure. But that one is not enough. And you are aware we have not been having cabinet. We were shown in the other day, the day after yesterday. And the Minister of Foreign Affairs, apart from the others, is not yet sworn in. So I think I will undertake as a Prime Minister and leader of government business in Parliament to do something so that our Ugandans in South Africa are safe. Ndowooza omuwulidde Nabbanja lwe yasemba otugamba ebigambo ebifaanaganako bwe bityo yali atugamba Kibalama nga bwe baamukwata mbo ne bamuteekako emisango simanyi gy'okukuba poliisi simanyi biki era gy'ali twaddamu omubuuza Kibalama nga atunyega
nga tatunyega okumanya abantu bano babi n'omukyala we olwokuba yali abesibyeko nnyo okubanja omwami we n'omukyala ne bamutta obujulizi bubulire ddala osegedde kakati awo ne tuvaawo saawa zino mu ggwanga Uganda mulimu kumenya mayumba g'abantu owulira abantu babonaabonera mu ggwanga Uganda okutuuka ku extent egamba waakiri ngende Somalia bomu gye zivuga waakiri ngende Afghanistan bomu gye zivuga waakiri ngende mu malungu okubaako n'obulamu okubaawo ng'ewaka buggwawo kakati e Uganda bakyakulaga abakalamojja abafa enjala buli mwaka ne bakuwa lisiti mbu 1,300 bafudde enjala muganyo bakolako muganyo bayamba mbuwe munayambira ab'esawusi mulekerawo okugasira itinga mmwe nammwe sente muzikwata ne muziwa ba YouTuber jasi kujja ku deceiving nsi kubayamba kulimbalimba banna Uganda then musobola bafuga ne mukwata obuwumbi 5 ne mubuwa ba YouTuber ne mukwata obuwumbi 10 ne mubuwa abayimbi obuwumbi 30 ne mubuwa abayimbi nga bakalamojja bafanjala sente ne mwezigabanya mu Parliament gwe nabbanja sente zokka z'oyina saawa zino zisobola okusasula ennyonyi ya Uganda Airline buli mwezi ng'eyina beekime South Africa n'ebazze Uganda tebyetagana kutuula mu bi Parliament muyina ne sente zonna muzeddiza olina atuuka embeera nga mu butuufu nga okubeera obubeezi ewaka mu butuufu ng'alina kutambula abaana abatalina musango mubatadde mu makomera buli lukya muwamba kati mwagala gezaako tulaga nti South Africa ekoze bannayuganda ebibi bingi okusinga mu bye mukola okutubuuza ngeri ki gye twajja wane South Africa mbu ekyo kibi nnyo okusinga bye mukola musooke musitopinga ebikolobero byammwe mulekerawo okukola agakolobero gammwe ku bannayuganda then olwotandika okuteesa ku nsonga y'emirembe engeri abalala gye batuyisa kyogamba olw'okuba mwe mutufuga kati mwe mutuvunaanyizibwako ku kutusiba mwe muvunaanyizibwa ku kubonaabona kwaffe mbw abalala we baba batubonyaabonya ate bo babi nnyo mwe muli balungi mulowooza tuli bafala temusobola kuyamba munnayuganda nedda senga musobola omuyamba lwaki mumenya amayumba gaabwe ne mubatwalira obumere mbu atwalira bannayuganda mmere mbu simanya abamenyeddwa amayumba n'akakadde kamu azzeeko ki mu Uganda nga we mugiraba sente zonna muzigabanye buli kimu mukyonoonye yemmwe muleetera bannayuganda okuva mu ggwanga lyabwe okugenda okunoonya emirembe teri ayagala kuva waka we mwogera lulimi lwe lumu wali bantu b'okuze nabo naye ebibajje bitujjayo bizibu n'osalawo n'ogamba obagoonya zindiira mu mugga kazindye naye nga nwana atliso gendako mu nsi endala okulaba nga nsobola okulabirira abantu bange waka bwe bulamu bwe butambula yemmwe bizibu yemmwe misota si basawusi tebakulimba eggwanga mmwe mwalyonoona ne muli fuula lya ddala gasiya awedde emirimu bawaiswa mufumbira bali makomera tebalina kye baakola teri aboogera nako ba Eddy mutwe baakola ki gwotalabangako nti gundi akubye gundi oluyi evo omusajja ow'emirembe bonna bali makomera balina famire zaabwe okumanya muli babi kibalama mwamutta ne mumala okumutta mwagenda olaba mukyala we asigala abanja omwami we ne mugamba okuzikiza ebintu bino n'omukyala tumutta ne mulyoka mutuleetera ebiwulire mbanti yafiiridde mu kinaabiro ng'anaaba bye mwakola ku kaziini nga mumaze omukuba butayimbwa kaziini oba mulowooza tuli bafala tetuli bafala gasiya